olunaku olwaliramu ku bakulembeze b'abamuzi b'abeegattira mu kibiina kya NUDIPO baddukidde mu kkooti ya Duyitawa ne basaayo omusango gw'abidde minisitule w'ebyenjigiriza UNEB n'ekitongole ekya Uganda National Curriculum Development Center abawakanya ekya gavumenti okujja amasomero ge baali batuula mu nsi y'ekuna n'ey'omukaaga. So n'olwekyo kati abaana abatalaba kumpi baba tebalina subjects ezironderwamu ezandibadde nga 9 oba 10 okuleetera omwana okukola subjects 8 kwezo eziteekwa okukolebwa. Agamu ku masomo ge bajja kuliko General Science, Typewriter, Political Science, Kiswahili n'endala nga zino zibadde zimu ku ziyamba abayizi abatalaba abatasobola kukola amasomo ga practical olw'embeera yaabwe. Bamanyi nti weetuli naye bino ebintu oluusi babisalawo nga tebatwebuuzizaako katugenda okusanga ekintu kiwedde ate nga batulese emabega. Bano bagamba nti bafuna ekiwandiiko ekiraga nga amasomo gano mwe gaggibo era nga abayizi bakugatula ekintu ekigenda okunyigiriza abayizi abatalaba nga kiba kitegeeza nti bagenda kweza amasomo 8 ageetagisa okutuula siti y'okuna nga kino kyakuwalemesa okugenda mu siti y'omukaaga ne yunivasite. So in summary ffe twagala bwenkanyi twagenda ku Leopoldo abo Eric Namungo n'atonnyera obuzibu abayizi b'omulundi guno bagenda okusanga mu bibuuzo era ne basaba kkooti bayabeyibiriza ekiwandiiko kino bonnambiro abayizi basobole okutuula amasomo gaabwe yali bajjeeko kubanga bwe batayimiriza kiwandiiko ekyo UNEB ne yeeyongerayo ng'ewandiisa abaana okutuula ebigezo bya senior 4 bajja kumaliriza okuwandiisa abaana nga tebawandisiza abaana baliko obulemu kuba bajja bba tebatuusa misomo 8 egyo gye twogeddeko kuba emisomo 8 kubo kubeera kuliko General Science, Health Science ne Political Science kuba okusinga babeera tebalina Biology, Chemistry ne Physics. Ensonga lwaki babeera tebalina misomo egyo, emisomo egyo girimu kye tuyita practical. Kati bw'obeera tolaba kibeera kizibu nnyo okutuula okukola practical eyo. Omusango gwakulirwa nga 26 omwezi guno. Ne kkooti eweesa abalyake n'abakenuzi ekkolo eragidde abakozi ba minisitule y'ebyensimbi abagambibwa okusaba enguzi y'emitwalo $1,000 obutaddamu kulinnya ku kitebe kya minisitule eno okusosola obukadde 8 buli omwezi obuliwo n'okuwayo paasipooti zaabwe mu kkooti ng'obukwakkulizo bw'okweyimirira kakalu akabibaveeruzira. Kigambibwa nti ku $1,000 baweebwako $1,600 nga zino bazijja ku Hassan Nsiro Njuki nga zaali za 10 ku mwezi okumukolera ku papula ez'okuzimba ebiru by'amasannyalaze eryadduza Nguzuddu Ngonsang Energy Group etololo. Omulamuzi Alumwa balagidde obutadda ku kitebe kya minisitule ey'ebyensimbi okutuusa nga kkooti esazeewo. Omulamuzi agambye nti eddembe lyabavunaanibwa okweyimirwa n'abalagira okudda mu kkooti nga 22 omwezi ogujja. Josephine Sefuma ne Judith Nalugwe bakisakidde guli ino Lwabukedde TV.